nga oli kubona embeera ebeere yaisanu ebeere yakubinuka ebeere yakudigida kujaguza wano mu district eyekaliro ng'ona ku olwaleero ab'ebyendegeresa nga bali wala n'ekitongole kya Musana Community Development Organization bavireyo bayigulawo essomero einene essomero mawuuno erya secondary mu kitundu kino erebeere nga tiribanga muko essomero lyebayigwirewo nerya Musana vocational high school era nga lino lyaganibwa mu kibuga ekyekaliro. On behalf of the Deputy Prime Minister, I want to take the special honor to unveil officially open this school. Kalire eno bambi emaze ibanga ngene byafaayo ebyendegeresa kuba tujidi bulungi tenebeere ebangula abasomesa aba primary ngeri ni TTC yabangula n'abasomesa aba secondary ngeri ni NTC wabula mbe muzeni masomero ga secondary agamani obo oli awo n'ensonga lwaki ab'ekitongole ekya Musana Community Development Organization bava inenteeka ey'okubona nga abataawo isomero lya secondary mu kitundu kino era nga onakolwa leero bambi ab'ebyendegeresa nga bali wala n'abakulu ab'ekitongole kino ona kuba lugumbi gano nga bali kwigulawo eisomero lino einene eisomero mawuuno nga oli kubona eisomero erisoose kuba lyakabi nga limesamesa bambe mu district eyekaliro abakulu batukobaire nti ekigenderwa ekyokusesa ebyendegeresa wano bakikoze okubona nga bayamba kuku abantu abeeno kuba bafuna mpola era nga babeere nga babonabona ino nga abaana abasinga tibasoma. Musana Community Development Organization erina amasomero aga secondary abiri, 2 schools, eyayiganga n'eyakaliro. Olwaleero tuyigwirewo mu butongole Musana Vocational High School Kaliro.
twasalawo okuleeta Musana vocational high school ekaliro lwakuba nti MCDO Musana Community Development Organization erina interest, erina endowooza ey'okwenda okukulaakulanya ebyalo n'abantu ab'omu byalo okubataamu endowooza ennungi ey'okwekulaakulanya bo beene. Essomero lino nerya Musana vocational high school era nga sofa kasooka litandike lirimu abaana nga 14. Ekisinze kusanusa bakulu n'okubona nti mu kaseera akatono essomero lino keribairewo ligire nga lisomesa abaana ebintu eby'endawulo era nga tuboneko ku ngeriyo abaana naddala babakola physics nga batandikawo innovation oba ebintu ebyokubona nga bega okukola enoni, bega okukola motoka graders, bino ebirima biwetiye era nga bano bakolesa ebipapula, bakolesa n'amanda waba yale ekintu nga abaana oba oliawo balina kye bali kusoma wano. Eno noni atenga mwena mwende noni egonza mwentambula mukasupindi era out of our creativity soboire okola enoni efaanana ng'eti era okubongera mu amaanyi eno enoni etambula kambagegeze nga wetambula kana akafaali kali mota electric mota muno mulimu diodes mwaba mu capacitors n'efaali kweri electric mota muno mulimu diodes mwaba mu capacitors so wetugaita kwa amasanyalaze gali ndio kikola wetugaita amasanyalaze kutino gajatambula tafe kumanda gaide ga flowing through this so etu solo tambula era kana kanoni kasolo kujja mu mpeo katambula kati kakoleibwa n'ikifaba Musana physics lab technology kwa ifendo no asoleyo kubanga Musana Musana vocational high school butujire meiso katandika okukola ebintu nga baasi eyo ebintu ebyo tusuubira nti bijja kutuyamba mu ngeri nti engeri eho environment yeno jerike kukosebwa omuka guno gukozi ngo motoka dinedita omuka ogwo mukosa embeera y'obwire butiife twavaayo tutandika okukola baasi eyo zamasanyalaze kuba butyedo tideetaaga nti ojja kushajinga eri mu generator yeene enkola etambula ate era wegenerating omuliro gwayo tuyetaaga nti oba olijja nti oba kukikujishajinga oba okolaki oba ogirewa yeene bateekaku omuliro gwayo guba tugukaliwo tigali nga gala amafuta nga beeyi y'amafuta weerijja keeniyewo buti ebyo bijja ke tubitoolawo ebyo ebyamafuta kuninya beeyi twire ku masanyalaze. Kyetaagisa ki akuyambibwako nga isomero okutandika okukola ebintu ng'ebyo nga imwe busoma? Bwe okutandika okukola ebintu ng'ebyo byetaaga obuyinza baveeyo batuwe materials buti ng'ebyuma batuyambe kuno okutufunira ebintu nga motors ed'amaanyi tulijja kukola ekintu kyene ekiriyo kati nga excavator dino tuba tuyidda kwetaagisa di hydraulic pumps edo like tufune support okuvamu abo ab'obuyinza bayidde batwambeko okufuna equipment edo tufune the raw materials nga the hydraulic pumps the tires era ebintu bingi. Twaleeta ebyendegereza mu Kaliro district olw'okuba ekitongole kino ekya Musana enteekateeka yaife ey'okubona nti tuta amasomero gano mu buli district mu Uganda n'ekirooto kyaife era nga buti twatandika wano e Kaliro tulinawo amasomero abiri erya primary n'erya secondary buti era ng'olwaleero tukoze omukolo oguyigulawo isomero lino officially era nga twenda okutegeeza abazaire n'abataka bonna ab'omu Kaliro nti infrastructure detaagibwa abaana okusoma obulungi already diriwo
era ababairewo ku mukolo guno balambwire babona ebintu ebyo n'abaana abasomi already baliwo tulina abaana abawera 400 abaana bano basoma emisomo egy'omu bibiina ate basoma n'egyo egy'emikono era nga bwe mubwoine abaana beega driving basoma ebyamasanyalaze ebyamaadi ebyokutunga n'ebintu ebindi ate ne mu physics bakola practicals babona nga basobola okukola innovation bazimba ebintu ng'enoni motoka biki tuli kwenda kubona nga ebintu bino bitunulwa era abaana babenga basobola okuba nga bafuuka ba engineer abali practical oba bamakanika abali practical n'omulamu ogw'amaanyi ogw'essomero lino so abaana tebalida kusoma busome but okubona nti bafuna kyetweta holistic education babenga buli kintu basobola okuba nga bakyetuusaaku betengereire nga bakuze baleme kuba bantu batambula kunoonya mirimu aye abasobola okutondawo emirimu so n'olw'ensonga eyo luno olunaku lwa muwendo ino yetuli titusobola okuyigulawo essomero lino mu butongole era nga tuyikiriza nti kapasite y'essomero lino y'abaana 12 era nga bayidda kuba nga bawerawo mu kifo kino. Sinze okutu impressing abandi the vocational skills tuwina abaana bakutunga ebyalaani twawana abali mu masanyalaze installation then also innovation tuwina abaana nga bakuinnovating machinery many of them this is the way to go for Uganda and the countries that in advancement in technology. Tuwina omwana nga yakoze out of cardboard and paper nga aline alina earth moving equipment, electric bus, pickups. Ninoza ntino kirungi kubanga ensi ngene Uganda yebwidda mu maiso singa n'abaana government batamu sente nebonga okuyiiya at large scale tuyida kuba nga tusobola okukola ebintu byene byetugula nkuliye at a lot of money nawoza nti ife singa tusobola okubikola mu nsi yaife eno tuyida kuba nga tusobola okukola ebintu twatunza ku nensi edini kuliya and also twayamba our local governments ddala twenda machinery okukola enguudo twenda bafamazi abenda mu motoka okutambuza ebirime byaibwe. That is the way to go. Skills development and also innovation. Isobi kiriyo inalyo new curriculum eno. New curriculum kyunyi kyayo nti omwana wabanga ataliyo ino isira nasotonga bamusomesa avaayo nga nakyasobola okukola ayina ku dino curriculum enkale omwana avaayo ng'ebintu byasoma tasobola kuyita mu nkola era waireyo aba just like that. I want singa omuntu aba time out of effort abasomesa n'abaana n'abazaire omwana jo kuva in formal education ngana chaituku gamba oba okwaya gamba ngo okuyiya nga tubainawo byamaadi tubaina abaana basobola abakola plumbing works nawe kuswenga masanazi omwana avayo ngana chayinza okukola ekimu akasente okuyongerayo era nga bakulu batukobeere nti entegeko eno bagikoze okuyamba ku government mu kaweefube yerimu ey'okutumbiza enkola ya new curriculum yebavaayo okubona nga basomesa omwana ayege ekyomu mutwe ave ku isomero nga aid ekyokukola oba oli awo kiyambe ku abaana okufuluma ku isomero kuno nga basobola okujja ne kuba ne kye beetandikirawo nga baba job creators tiba job seekers.